Mwami Museveni tewali yamubuuziza kibuuzo ekyo. Ye yabadde concerned olw'ebyo Kyagulanyi byakola ki byayogera. Now bw'ogenda n'okebera Mwami Museveni butya bwe yazzeemu kikulaga nti si mukulembeze. Kimufuula obutaba mukulembeze. Kimufuula okubeera omufuzi. Kubanga waliwo enjawulo wakati w'omukulembeze n'omufuzi. Now kubanga ye yakimenye, nze nabagamba Katonda agenda kubikkula endowooza n'ebikolwa by'abantu ebyo, bantu abo n'emitima gyabwe emituufu. Agambye bw'ati ti omusirikale omu abeera n'emmundu, n'ate emmundu ebeeramu amasasi 100 mu ameka? 200 magazine. 120. Now omuntu bw'amenya ekintu ekyo behind abanga agamba bali ready okutta. Buli muntu yenna eyeetabye eyawadde order Father Ssekabira akwatibwe, nze kangatteko nti atulugunyizibwe. Kubanga gwe bw'okwata omuntu n'owamba muwambe n'omutwala n'omusibira abamuvunaanyizibwako gye batamanyi, tutegeraganye kuba kutulugunyizibwa. Tutandika tusabe Katonda abantu abo bagwe baffe. Tetugenda kukkiriza bantu kujja kulowooza nti bajja tuwamba batutte batutulugunye. Tekijja kusoboka. Bw'atyo Katonda bwe yaŋŋamba nti Nadduli omu ku bagezi mu generation yo, omu ku bagezi. Omanyi kyekitegeeza? As a generation tuba tufiiriddwa. Yes. Totunuulira muntu kusinziira ku ddiini ye. Nze ndi mulokole, ndi muweereza wa Katonda. Nadduli busiraamu. Agange nze Geoffrey Mayanja kwemboozi Muyugi, Kyuma Ibra ali ku kamera awo, ate ndi ne musumba wano, musumba Geoffrey Mugerwa. Sebo musumba wasuze otya osiibye otya oli otya okusinziira buli omu gy'atulabira side eyo. Ni kati ffe twasuze kubanga buno budde bukyali bwa kumakya. Katonda waffe ayina amaanyi. Njagala okulamusa kumwe mwenna abatulaba, ate wasobola okubaayo n'abalina obulemu nga mutuwuliriza buwuliriza. Katonda waffe abatuweera omukisa. Amiina. Kye mulina okuteeka oba okuwuliriza oba okutegeera nti nze bwe nzijja ku channel ya Mwami Geoffrey Mayanja siri munnabyabufuzi. Ekyo mulina okiteeka oba mulina okitwalako okumanya. Nze ndi mukulembeze wa Katonda oba tubayita abaweereza ba Katonda. Kijja kukuyambako nti ebintu ebimu tetugenda byadressinga nga ggwe bw'okyagala oba bw'obadde okisuubira. Kijja kukintwalira akabanga okuwulira Katonda kiki kyaŋŋamba. Why? Nzikiriza nti Katonda bw'aŋŋamba nti oli ddoboozi lyange eri your generation, you are my voice to your generation. Kakati ate tonsuubira kubanga ninaye eddoboozi lyonna eddaali ngenda okuwuliriza. Mba ngenda wulira Katonda kyokka kyaŋŋamba era kyenja okwogera. Now nkimanyi nti bikosa bannabyabufuzi. Oba ku bannabyabufuzi kye ŋŋenza okutegeera. Ate nsonyiwaamu si bannabyabufuzi bokka, wabula n'abo abagoberera. Bannabyabufuzi abo basavaivingira ku musaayi gw'abalala oba kutulugunya balala oba kuba balala oba kutta balala kwe basavaivingira. Now Katonda bwe yali atuweereza omwana we Yesu yatugamba nti Yesu azze tubeere n'obulamu ate tubeere nabo mu bungi ddala, that we may live. Kati ye Katonda ayogera n'ekigambo live. Bannabyabufuzi babeera n'ekigambo survive. Survive. Tebalivinga. Bali ku mmere ya leero mpitawo ntya. Bwe bati bwe bali. So njagadde obbalamusaako mwenna, naye nsabye Katonda abayambe nga wazaalibwa okuva mu 8, you are of our generation. Nsabye Katonda akuyambe osseeyo omutima n'obwongo okuwuliriza ekyo Katonda ky'atugamba. Yes.
Okay. Kale musumba bwe tujjidde wano kiri kikeeseza olunaku olwaleero Mwami Museveni abadde kisoze eyo nadda mu bigambo bya Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu azayogera mu Kulaaleezi Ntakera ng'agamba nti temutya singa tuba tusituse abasirikale batono nnyo kufa bannayuganda. Bw'ogerageranya omuwendo gw'abannayuganda n'abasirikale kitegeeza nti bwe tuba tusituse nga tuli bumu nga twewaddeyo Mwami Museveni abateka kuva mu ntebe singa n'abakutte mu kalulu ka 2026 olw'ensonga nti nno ekibiina kya NUP kina enteekateeka ya protest vote era nga negamba nti nno kanoonye kakuume kanoonye kalonde kakuume bwe bakakwatamu kabanje mu ngeri yonna. So kati kwasizire kugera ebyo nti abasirikale namba ntono nnyo ku bannayuganda. Kati Mwami Museveni avuddeyo n'asaabulula n'agamba nti ebigambo bya Kyagulanyi temubiwuliriza kubanga emmundu emu erimu amasasi yagambye 12 emmundu n'amasasi 12 kale no kakati bw'ogatagattamu kaawe bose okutegeera ekintu ekyo era n'agamba nti temubiwuliriza ebigambo bye temubiwuliriza teri ajja kutabangula mirembe gy'abannayuganda. Katonda mpa amagezi omwoyo wa Katonda ansobozesa okuddamu ekibuuzo ky'ombuuzizza. Ekibuuzo ekyo nja kiddamu bwe nti kituufu Mwami Museveni yayogedde nga bw'ogambye naye ngenda kisindikako mu maaso awo ekibuuzo ekyo kiddamu. Njagadde nsooke n'ekyo kye ndowooza nti Katonda yaŋŋambye nkyogere eri Mwami Museveni. Mwami Museveni Yoweri Kaguta pulezidenti w'eggwanga lino si kyamazima okukwata father ow'e Masaka. Amannya gange nze Geoffrey Mugerwa ndi muweereza wa Katonda oba omuntu yenna gwe yandiise pasita oba omusumba. Si kyamazima okukwata father ow'e Masaka. Father Deus Ssekabira. Father Deus si kyamazima okumukwata. Bayibuli etusomesa nti mu biro ebyo Peter n'akwatibwa n'ateekebwa mu kkomera. Naye Bayibuli egamba nti ekkanisa n'esituka n'etandika okusaba. Era njagala okuyita bonna abali mu generation yaffe buli bw'olabanga munnabyabufuzi ng'atandise okukwata abantu wano bammanga ba father ba bishop ba pastor ba sheikh omuntu yenna ng'aweereza Katonda kabeera akabonero nti Katonda atuyita mu kusaba as a generation. Era bwe tunaakola ekyo tebabalimba. Omuntu bw'akuweereza ekibuuzo katugambe nti Mwami Kyagulanyi kuba kati kino ekibuuzo ky'ombuuziza kiri wakati w'abantu babiri nga omu ayogera n'omulala n'addamu nga bannabyabufuzi. Tutegeraganye kubanga bali mu contestation bali mu kwevuganya kati kiyite mu kwevuganya. Now response ya Mwami Museveni essaawa eno teyandibadde bwetyo. Mwami Museveni Yoweri Kaguta ali mu myaka w'alina okulagira nti mbadde leader. Tutegeraganye naye ebintu byaddamu ng'ekibuuzo kimubuuziddwa akyadressinga nga bw'onoolaba akaana ak'emyaka 15 bwe kakusosonkereza gwe Joseph oba Geoffrey ne kakusosonkereza tukusuubira nti gwe Geoffrey ow'emyaka 35 response yo eri etya towards omwana ow'emyaka 15. Now
mwami Museveni tewali yamubuuziza kibuuzo ekyo. Ye yabadde concerned olw'ebyo Kyagulanyi byakola ki byayogera. Now bw'ogenda n'okebera mwami Museveni butya bwe yazzeemu kikulaga nti si mukulembeze. Kimufuula obutaba mukulembeze. Kimufuula okubeera omufuzi. Kubanga waliwo enjawulo wakati w'omukulembeze n'omufuzi. Now kubanga ye yakimenye. Nze nabagamba Katonda agenda kubikkula endowooza n'ebikolwa by'abantu ebyo, bantu abo n'emitima gyabwe emituufu. Now otuuka otya ku ddaala erimenya kino? Omuntu bw'agenda mu kintu ekyo n'akimenya bw'atyo aba amanyi kyayogera. Naye ate behind that knowledge gy'ataddewo, soma omutima gwe. Gamba agambye bw'ati ti omusirikale omu abeera n'emmundu, n'ate emmundu ebeeramu amasasi 100 mwabiri emagazini 120. Now omuntu bw'amenya ekintu ekyo behind abanga agamba bali ready okutta. Kyagamba ye message gyasendinga out. Tutegeeraganye. Kati kitegeeza omuntu ng'oyagala kulembera abantu, nababuuza oweewerere otya okubatta? Kati oyagala kulembera ki? Era gwe bw'obeera mu maaso ga Katonda kyeŋŋamba okuyaayaana kwo kuli ki? Ekintu ekyo kitwaza ne mu maaso n'obuuza abaana baabwe, abaana ba mwami Museveni. Twandigambye abamu ku bo tuli mu age bracket y'emu. Omwana wa mwami Museveni ng'olina emyaka 44, 35, otuula otya wansi awo nga taatawo? Solution y'ekibuuzo kiri Kyagulanyi kyayogerako. Katukitwale nti nakyo kikyamu okwekalakaasa. Tutegeraganye. Kubanga nakyo kankigendeko, naye kansooke na kya mwami Museveni nsooke nkimalirize. Nga kitaawo awa amagezi nti omusirikale ayina amasasi bw'ati ne bw'ati ne bw'ati, kitegeeza emabega waakyo kutta abantu. Kyekiriyo. Kyekiriyo. Now bwe tugenda ku kiri kankiyite ky'okwekalakaasa, ekintu ekyo nnyinza kyogerako bwe nti siwagira kwekalakaasa. Nensobola okuwagira okwemulugunya. Now omuntu yenna eyeemulugunya tayokya bizimbe, toyokya makubo, toyokya mmotoka, sikuwagira. Naye nsobola okwemulugunya, gamba nenzigalawo edduuka lyange nenkulaga sijja kukola, nenkulaga nti nja tuula wansi. Tutegeraganye. Eyo naye form of kwekalakaasa. Yes. Osobola okwekalakaasa nga tokoze, abaana ne batagenda ku ssomero, ne mutuula ewaka n'okola okwekalakaasa okwo. Kati kambuuze, amasasi anaagapulayinga ddi? Kitegeeza omudinayinze that opportunity n'ate basobola okuvaako. Abasobola okuvaako awatali kukola bulumbaganyi bwonna. Era ekyo ye message nze ng'omuweereza wa Katonda gye njagala okusindika eri generation yaffe. Osobolera ddala okwemulugunya oba obutakkaanya na mwami Museveni n'ebino wammanga. Teweetaaga kwokya makubo, teweetaaga kwokya bipiira, teweetaaga kwokya mmotoka, teweetaaga kwokya bizimbe, naye osobola okutuula wansi noga nedda sikkiriza mwami Museveni gy'antwala. Tutegeraganye. Now oba omudinayinze opportunity okulowooza nti abadde agenda kukozesa abasirikale oba amagye oba emmundu, zijja kuba tezijja kukola. Kyovudde olaba mwami Kyagulanyi abalaba nga poliisi emwetoolodde, gwe tomuwulira nga agamba temubaako ffujjo lye mukola, temubakuba, temubavuma. Gw'olaba era ogenda okulaba nga bo bamaliriza bakoze ensobi. Bo nga bo. Kati kitegeeza ki? Katonda bajajinga. Ekyokusatu ojja kulaba nga waliwo force endala ejjamu. Ekyo kyennyinza okyogerako. Yes. Tusobolera ddala omudinayinga that opportunity mundu, kubanga ebbanga lyonna kyabadde akola abadde alimba.
Yes. Waliwo omwami muvawala munnamawulire wadde nga naku zino yagawumulamuko abeera mu Amerika era alina naye obutuuze mutuuze w'omu Amerika naye nga nzaalwa ya wano bamuyita muvawala. Muvawala bwe bali bava mulaali wankulukuku ku lunaku lwali lwa Mande byali akwata bwati nga bali mu kutambula nga kwata ebikolwa byali bigenda mu maaso n'okuba nga bikolwa by'okwerinda okukuba abantu n'ebirala byonna. Omusirikale omu najja n'amunyakulako essimu w'amagye n'amunyakulako essimu. Muvawala n'ava mu mmotoka agenda afune essimu ye bakwata mukwate ne bamuwalawala paka mu kimotoka era nga bwetugera essaawa zino ali ku poliisi n'ate tanaba kutwalibwa mu kkooti n'abalala bangi nnyo abakwatibwa sayidi eyo. Nziramu okusindika message eno eri mwami Yoweri Kaguta Museveni pulezidenti w'eggwanga lino. Kigenda kuba kyamagezi nnyo okukwata Father Deus Ssekabira gw'oyogeddeko ateebwe. Kigenda kuba kyamagezi nnyo okuta Father Deus Ssekabira. Kitegeeraganye. Ebbanga lyonna nabagamba Katonda agenda babikkula. 1. Bishop Jonan Luumu bo be batugamba be basiga ekifaananyi ekyo nti Amini yamukwata n'amubuzaawo. Tutegeeraganye. Tekyawukana na kya Father Deus Ssekabira. Kubanga ku mulembe gwa Idi Amini Dada Mwami Museveni yaliwo. Mwami Museveni yaliwo. Yes. Now, tekyawukana. Ekikolwa ekyo kye kimu. Omwami oyo ateebwe, omuweereza wa Katonda ateebwe. 1. Katonda bwe yali ayita Samwiri okubeera nnabbi we oba omuweereza we. 1. Yabeeranga advised by Eri nabbi omukadde. Tutegeeraganye eyo Bayibuli. Era Katonda yayita Samwiri nga tasobola kutegeera oba kunnyonnyola oba kuvuunula ebyo Katonda byayogedde. Now, Samwiri yatambulanga n'agenda eri nabbi omukadde eyali Eri. Tutegeeraganye. Eri ye yagamba Samwiri n'amugamba Katonda nno yakutuma, Katonda nno yakwogereramu, Katonda nno yakuyita. Ky'oba okola response yo ebeere bweti. Tutegeeraganye. Nabbi omukadde Father Ssekabira ayina abamutwala. Yes. Ayina abamutwala. Bishop Severus Jumbo we Masaka yamutwala. Now, ekikulaga nti gavumenti ya Mwami Museveni tewa kitiibwa Katonda, tetya Katonda, tetya baweereza ba Katonda kye kino. Bagenze direct bawambye muwambe. If it was an arrest, yandibadde poliisi nejja ku ofisi ye ne baluwa weetaagibwa. Kikyamagezi. Oba ne bagenda ne boogerezeganya ne Bishop gw'oyogeddeko. Jumba, Severus Jumba. Yes. We Masaka. Ne bamuwa konsaani eyo ne bamuyita okuyita mu Bishop we oba okuyita mu oyo amutwala. Kubanga ne wano Katonda yakikola nti yes nali mpise Samwiri naye ate era olw'okuba tantegedde nsobola okukozesa ono n'amunnyonnyola kye njogera. Yes. Naye tosobola genda kuwamba buwambi bantu oba mutujju. Bwe gaba nga amagye ge gamututte abo batujju. Yes. Abo batujju. Kati amagye gatandika ddi okwata omuntu. Bamusanze na bomu. Mumusanze mu office ng'atudde. Kati kye bandikoze ekyamagezi kwe kuyita mu Bishop gw'oyogeddeko, Bishop Jumba, ne bawandiika ebbaluwa negende wa Bishop. Bishop n'akwata omuweereza we n'agenda naye we bamwetaaga. N'otasasamaza nsi. N'olema okulaga nti ensi eno tefugika. Ye bannaye ate kambagambeyo kano akantu. Bannabyabufuzi simanyi oba ekyo ekirowoozo bakijjawa. Baagala otulowoozesa nti abantu tebakulemberwa.
is it tebafugika oba bwe bankireeta bwe banakitegeera nti abantu bazibu okukulemberwa si bwe kiri si bwe kiri pulobulemu ereeta obuzibu obwo bumanyi baagala okukulembera abantu ba Katonda nga barirayinze ku magezi gaabwe n'endowooza zaabwe n'ebirooto byabwe tosobola tukulembera oyina tukulembera ng'olirayinze ku mwoyo wa Katonda. Yes. Kati that's why baagala okutulaga nti kye nababuuza ogamba otya nti nina okukulembera abantu myaka 4 okubatuusa gye mbatwala. Myaka 4 gyaki onkulemberera emyaka 4 oŋontwalawa kati gwe nyinyonyola Mr. Museveni ne gavumenti batujjawo batutwalawa. Bagamba nti ku mulundi guno mutulonde tunabe tutanaba kumaliza tubimalirize. Tewaliwo kati ku mulundi guno ba protecting gains ebikoleddwa. Tewaliwo kye baali bakoze. The statement yange ate sigivaako. Tewali kyali kikoleddwa gwe mukulaba kwo. Nakugamba nabawo ekyokulabirako. Mu biro biri amayumba gaaliwo e Kampala Uganda oba mu Uganda etandise leero. Kyomagala tulowoozesa nti Uganda yatandika mu 86 lwe yatandika. Uganda yaliwo from the beginning of ekigambo kya Katonda. Bantu baleme bano bannababufuzi baleme tukyamuukiriza na tuwuddisa. Uganda yaliwo in the beginning Katonda n'atonda in the beginning mu lubereberye eye Bayibuli. Yes. Bayibuli ekugamba in the beginning God created the heavens and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. Now leka kutulimba. Uganda tetandise mu 86. Bannaye mutulekeemu baaba, mutuleke okukweteeka mu butaala, kweteeka mu bifo nti oli Katonda. Gavumenti ya Mwami Museveni ne Mwami Museveni waako ng'omukulembeze ng'agikulembera si Katonda. Uganda tetandise ku Mwami Museveni. Uganda yaliwo buli bwali bulemu oba obulemalemu obuli somewhere. Buli Katonda lwakuleeta akuleeta obeeko kyokola bwe kito ekintu bwe kitambula. Yes. So embeera bwetyo bweri. Kati oli aleme kubuzaabuza akuteerewo Uganda etandise leero ng'etandika etya. Kyovudde olaba bwe baba banenya b'emabega. Tunenya Mwami Amini, tunenya Mwami Obote, tunenya Mwami Tito Okello Olutwa. Kitegeeza Uganda yaliwo nga bo be bakulembeze baayo nga Mwami Museveni tannajja. Kati tosiiga kifaananyi nti Uganda etandise naawe. Kitegeeza nti ne bw'onooba ovuddewo ejja kubeerawo kubanga Katonda ye yagitonda. Uganda eri on the earth era weeri era ejja kubeerawo. Now Bishop omuweereza oli father gw'oyogeddeko kikulu nnyo ateebwe. Njagala okwogera generation yange. Father oyo bw'aba tateereddwa ku Monday tusimbula okusiiba. Father Deus Ssekabira bw'aba tateereddwa okusiiba genda kutandika. Tutandika ku Monday era nsabye mumpulirize bulungi. Message eyo ne leero ku makya ngifunye. Omuntu omu ajja kumbuuza ogijje wa Katonda ngambye. Actually yaŋŋamba kuva ku Monday. Confirmation ngifunye leero. Mbabuulira ku Monday tusimbula okusiiba n'okusaba. Lwaki? Buli muntu yenna eyeetabye eyawadde order Father Ssekabira akwatibwe. Nze kangatteko nti atulugunyizibwe. Kubanga gwe bw'okwata omuntu n'owamba muwambe n'omutwala n'omusibira abamuvunaanyizibwako gye batamanyi. Tutegeraganye kuba kutulugunyizibwa. Tutandika tusabe Katonda abantu abo bagwe baffe.
olwo olulimi lwenja okukozesa lutuufu lutuufu yengeri yokka essaawa etuuse abasajja n'abakazi abali mu gavumenti eyo bategeere nti waliwo kye tuyita God's power against gun power. Yes, abasajja abo bingi nti tebatya Katonda yessaawa twanirize Katonda avunaanyizibwa ku generation yaffe n'abo bonna ababalya mu ngalo n'abo bonna ababaweereza nga bakozesa ebyokulwanyisa tutulugunya oyo father ali mu generation yaffe tetusobola kukkiriza father kufa oba kutulugunyizibwa nga Jenani Lumu bwe yali tetusobola yes bano abasajja bali wicked bano abasajja bali evil tetusobola kikkiriza ekyo tetugenda kuleka mulembe gwaffe abantu bagende nga bafa ebyekyoyononero kubanga abakadde baffe abali mu myaka gyabwe basirise now nze sibanenya ate on the other side nsobola obbanenya kubanga ffe tuli baana baabwe tetugenda kukkiriza bantu kujja kulowooza nti bajja tuwamba batutte batutulugunye tekijja kusoboka bwatyo Katonda bwe yaŋŋamba nti nadduli omu ku bagezi mu generation yo omu ku bagezi omanyi kyekitegeeza as a generation tuba tufiiriddwa yes totunuulira muntu kusinziira ku ddiini ye nze ndi mulokole ndi muweereza wa Katonda nadduli busiraamu tutegeraganya naye Katonda bw'aba ayogera nange tayogera nange because nadduli musiraamu ayogera nange because nadduli ali mu kifaananyi kye nadduli yawambibwako n'abuzibwawo ebyaddirira omwana oyo yafa as a generation twafiirwa tetusobola kukkiriza Father Ssekabira kuwambibwa bw'aba alina omusango poliisi emuyite okuyita mu bishop amutwala bamukwate bamuvunaane bamutwale mu kooti asaavinge bw'abanga kye yakola yakikola bw'oba tokozesezza bishop Jumba n'obuuka esseeryo oba epeesa eryo oba approach eyo n'owamba muwambe ng'amagye ge gamutwamba ekyo kikyamu era ku Monday tujja kuyingira Christmas actually tugenda kuvuga kye bayita okusiiba n'okusaba nga tukolimira abo bonna ababadde batta abantu nga tubakolimira era nga tusaba Katonda to intervene abasajja n'abakazi abo abassa abantu ababbye buli kintu kyonna bakolimirwe bo n'abaana baabwe ne bazzukulu baabwe omusaayi gwonna ogubadde guyiika ku ttaka ly'e Uganda ettaka eryo ne creatures zonna zibeera against bo ebikolwa ebyo bweba nga si birungi bibakola ebikolwa ebitali birungi bivunaanyizibwa ne ku baana baabwe ne ku bazzukulu baabwe kubanga lunaku lumu nalaba mwami Museveni ng'ayogera pulezidenti w'eggwanga lino n'agamba akolerera baana be n'abazzukulu be now bwe kiba nga bwe bati bannabyabufuzi be bakola kitegeeza mu kutta mu kusiba mu kuwamba bawambira battira babbira baana baabwe n'abazzukulu baabwe yes tetugenda kukkiriza musaayi kubeera mu maaso ga Katonda nga gukaaba nakusomera ne nkugamba Katonda abuuza Kayini muganda waaluwa kuba omusaayi gwe oguvudde mu ngalo zo gukaabira mu maaso gange Katonda n'agamba nti Kayini ettaka eryo erimiza omusaayi gwa muganda wo Aberi okuva mu mikono gyo kibeere ekikolimo gy'oli ne Katonda akyogera oli aneme kutuula yambuze ali pasita lwaki mukolimira abantu oliko kikyamu yes oliko kikyamu ne Katonda akyogera tutegeraganya nti ettaka eryo libeere ekikolimo gy'oli erimiza omusaayi gwa muganda wo naffe kyekimu kye ŋŋamba ng'omwezi wa Katonda nti abo bonna ababadde bawamba abantu buli kitonde kyonna ekiri ku nsi ekibootolodde kibeere ekikolimo gye bali baleme okulya baleme okunywa baleme okwebaka n'ebisenge byabwe mwe basula n'obuliri bibeere ebikolimo gye bali babulwe otulo
okutuusa nga beesonye generation eno tetugenda kubasaavinga mu linnya lya Yesu. Never. Tugenda kusaavinga Katonda yatonda eggwanga lino yekka gwe tujja okukkiririzaamu. Omuntu yenna pulaninga otuuka ku level a president mu Lungereza babayita the fountain of honor. A president nonsuubiza nti nja kutta a president, kubanga amakulu agali mu kigambo president kyaba ayogedde nti omusirikale ayina emmundu erimu amasasi 12, amasasi gaba gakutta. Si kubaka, si volleyball, si netball. Kyagezaako ekifaananyi okusiiga. Ali kati naye asobola okulaga ng'agamba nti bano abaagala okujja nti abasirikale tubasinga obungi nga nti nabo baagala ate kulumba ye naye kumugjawo. Ate kyatayagala kukkiriza. Ayina okuvaako kasita baba nga bayise mu makubo amatuufu. Ayina okuvaako. Why? Pulezidenti w'eggwanga ne gavumenti ye be bategeka akalulu. Tutegeraganye be bategeka akalulu. Pulezidenti w'eggwanga lino. Now akalulu bagezaako kuga bwe tuba tukusinze kkiriza. Leka Electoral Commission ehandolinga ekintu ekyo erangirira ayiseewo. Tutegeraganye. Tejja balaba ku nguudo. Simple logic. Nze ndowooza nti Mwami Museveni yandize n'agamba nti akalulu kagenda kubeera free and fair. Temweraliikirira. Mwami Byabakama tegeka akalulu langirira akoze eki? Awangudde. Tewali wajja abazzemu answer as a leader. Ne kati oli bw'aba asuubiza katukiyite mu bunafu bwe nti Mwami Kyagulanyi yayogedde ekyo nakyo katukiyite mu bunafu bwe oba mu bukyamu nti mujja kwekalakaasa. Now gwe as a leader tosobola kujja bwotyo. Kyovudde olaba bwe twali tukula omwana omuto bw'akaaba nga tayagala kulya mmere biba ebintu bibiri. Omuzadde abaako butya bwamulimbalimba n'agottagotta emmere eyo n'agimuliisa mpola mpola ng'ate bwamutega n'ebbeere bw'amala ate bwamuteerawo n'emmere bw'otyo. Ne gwe tosobola kuvaayo nga buli kimu ekikyo kyamaanyi. Ngenze ku kintu nno ky'otambuuzizaako. Emabegako awo last week ewedde nalabye Katonda yambikkulidde nabagambako ekyemiggo. Nalabye ab'amagye nga basimba ebimotoka byabwe babiyita batya bifuso kabiyite fuso kuba byentegeera ebimotoka ebyo eby'amagye nga bawamba abantu bwe babatikka nga bawamba abantu nga bwe batikka nga bawamba abantu nga bwe batikka. Ekyo ekintu baagala kikola oba bagenda kikola. Naye nabagamba Katonda agenda be-exposinga. N'olwekyo onsabye Katonda abo nabo n'ababawa ebiragiro Katonda abavunaane ekyo mujja kiraba. Bagenda kikola. Yes. Ekyo bagenda kikola. Bagenda kikola. Ekyokubiri mukkirize mugaane nga Katonda ye mujulizi. Robert Kyagulanyi agenda wangula akalulu aka 2026. Nze mbabuulidde ati ndaba y'abantu bangi mujja kakasa nti eggwanga lino Katonda yateekamu nnabbi we era wendi. Mujja kakasa kubanga abantu nga batunulya ku mbeera oba oli awo eriwo. Agenda uli omuntu ng'agamba nti kakati President Robert Kyagulanyi Ssentamu akalulu ayinza kawangula olw'ensonga ajja kawangula naye banaamuwa batya obukulembeze kubanga bw'olaba Byabakama byayogera alaga atali kusaidia n'akatono ali kusaidia abali abamuwa Mwami Museveni yamuwa emirimu. Ab'amagye ennaku zino okimanyi kati ab'amagye be boogera
ennaku zino bugera ku TV buli TV abamagye be babeerako be boogera be banyonyola ensonga nga ate abamulaba nti teboogera mu ngeri eri balanced boogera nga balaga nti bali ku side emu ya mukama gwabwe. Poliisi bwevaayo era kyekimu, minisita no bwavaayo era kyekimu, abakakyuka ebyokola nga byekugambye era bavaayo bonna kyekimu. Kati nga beebuuza President Robert Kyagulanyi Ssentamu anakwasibwa ate obuyinza bw'anaaba awangudde eri abantu abalaze abakiraga misana nti tebali ku ludda lwe. Abo tebasinga Katonda maanyi. Ekyokubiri abo bakangakanga bukanzikanzi. Yes. Omanyi bo saagala nnyo boogerako kubanga mu Lungereza ekigambo kye nnyinza okukozesa kiyinza okuba saagala nnyo okukozesa kigambo kiringanga kivoola. Naye mu kigambo ekyangu mu Luganda tebalina kye bali. Omuntu omutuufu. That's why nebaza nnyo Katonda ngamba address Mwami Museveni. Yes. Abo siboogerako naye nkugambye abo bakangamu bukanzi. Ekyokubiri bangi bali mu bifo ebyo naye tebagwanidde bibeeramu. That's why kati balwanirira bifo byabwe, ekirala baagala mukama waabwe abalabe. Yes. Abalengere nti gye bali bakola. Nti gye bali bakola. Kati ebyo bye bintu bye balimu. Katembo naye nkiddamu mbagambye this week Katonda yanga nze ate nze Katonda tanimba. Kanziremu nkwate ne Bayibuli yange. Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kuwangula akalulu k'omwaka mwaka gujja 2026 ajja kawangula mu linnya lya Yesu. Ajja kawangula mu linnya lya Yesu. Ekyokubiri ntera nnyo kozesa ekigambo ne bwe muneefumita mu ttaka. Nze kyendabye sikisazaamu. Omusajja ng'akutta olupapula nga Robert Kyagulanyi afunye 205 sayidi eno ng'aliyo Mwami Museveni ng'afunye 0. Eggulu terisobola kuwandiika ekyo ne kitatuuke, tekisoboka. Ajja kuwangula. Now ekyazzeeko waayise ennaku 2 ng'abantu basiriikiridde. Ennaku 2 bwe zaayiseeko, ennaku 2 ezazzeeko abantu badimandinze wini. Ojja kiraba ne Uganda. Mbagambye Mwami Museveni is joking. Mr. Museveni is joking. Mwami Museveni talozanga ku maanyi ga Katonda naye ajja galaba, ate agenda galaba. Mr. President Yoweri Kaguta Museveni tebakulimba whether oyina SFC, whether oyinaani, ne bw'onooyingiza container za tear gas, ne bw'onooyingiza emmundu, I'm telling you, tebakulimba. Katonda agenda kujja mu ntebe eyo. You are joking. Era kyovudde olaba abantu bano mbagamba temulwana, temukuba mayinja, temwokya kintu kyonna. I'm telling you, basobolera ddala okudimaninga wini. Mwami Kyagulanyi n'agifuna. Now ekyazeeko forces ezazze ne bakoozinze mwami byabakama okulangira nti Kyagulanyi awangudde. You are joking. Leka nkubuulire. Kanziremu ne mu ntebe yange entereere. Naye emabega wali n'abagamba Katonda yazzeemu era wa Kyagulanyi ekigambo kye. Genda okole kye nakugamba. Neze ng'omuntu oba ng'omuweereza zisobola genda ebyo mu byabufuzi era bw'ojja ku bizinesi yange. Saagalawo ekipande kya muntu yenna. Zisiri munnabyabufuzi. Nze nkubuulira Katonda kyaŋŋambye muwe ekigambo kye. Nze sirina wamusanga. Kyakomyewo still. Yes. Naye ng'agenda mu ntebe eri. Kye ŋŋenda okukola omanyi kati kambawe bwe nti emabegako awo kino kankiddemu wadde obadde tokimbuuziza.
emabegako awo wambuuzizza nti olabye mwami Kyagulanyi bwagenze e Mengo ekintu ekyefaananyiza bwe kityo kankuyambe nkiddemu nze Katonda bw'aŋŋamba ekigambo bw'akiŋŋambye bwe nkikuwa siri munnabyabufuzi si playing politics naye buno bwe bubonero bwe nalabye oba mwami Kyagulanyi okugenda e Mengo okusingana Katikkiro wa Buganda mbu be baamuyise yes bwe kiri Katikkiro yamuyita weebale nnyo kitegeeza si mwami Kyagulanyi ye yasabye okugendayo yabadde bo abaasabye ajje be baabadde bafuna mu kintu kino si Kyagulanyi abaasabye Kyagulanyi ajje be babadde bakifunamu yes kati leka nkulage omuntu akyala gy'oli nga w'amaanyi yakusitula okukuleeta nti ogwa ku leva eno mwami Kyagulanyi oli omwami nze omanyi nze soogera bibyo oli omwami eyamuyise ye yabadde afuna mu Kyagulanyi Kyagulanyi yadde tamufunamu oli omwami eyayise Kyagulanyi oba eyayaniriza Kyagulanyi ye yabadde afunamu Kyagulanyi yabadde tafunamu lwaki yabadde anoonya relevance to bounce back okudda engulu okudda engulu ne takyasobola kudda ngulu kasita oli olukwe mu mukama wo kyabwakatonda gwoba ogudde okuva lwe yalya mu mukama we olukwe oyo yagwa naye mbabuulira mugenda kulaba what we call the evil days ez'omusajja oyo mugenda kulaba kye bayita the evil days ez'abaana be yatunda mukama we tunuulira kabaka wa Buganda be bamuyisa tunuulira bw'afaanana buli muntu yenna eyalya mu lukwe mu mwami mu Ssaabasajja kabaka wa Buganda akolimirwe afe ng'ennyenje buli muntu yenna eyali olukwe mu musajja oyo mu muweereza oyo akolimirwe afe ng'ennyenje oyo omusajja mubi I don't care whether mwami Kyagulanyi amukyalire I don't care whether bayogedde bigambo ki I don't care oyo omusajja Katonda yaŋŋamba mubi abantu bonna boolaba ababonaabona ku mataka Kyagulanyi gwe yakyalidde is the problem ye problem atya oyo omusajja ali evil mubi tesobola wadde omwogerako wadde omuyisa mukama wadde omenya erinnya lye naye ensi ejja kumulaba bagenda kulaba the downfall ey'omusajja oyo tasobola kudda waggulu ne bw'abanga mwami Kyagulanyi yagenze kuba ye mukulembeze munnabyabufuzi mwami Kyagulanyi wadde mbugendayo naye yabadde talina kyafunayo neitha amasannyalaze badde tagafuna abantu ba Buganda kabaka Ronald Muwenda Mutebi bakulembera basembeza dda yabadde tagenze mu bwakabaka bwa Buganda that's why ne dress code yakyuse yabadde mu suuti teyayambadde kanzu bw'oba ogende wa Ssaabasajja kabaka Ronald Muwenda Mutebi oyambala suuti manya oyambala kanzu bwe yabadde agenda ew'omwami oyo yayambadde suuti naye ate bwe yali agenda mu kibuga kya Ssaabasajja eky'e Masaka kuba kibuga kya Ssaabasajja Masaka City yayambala kanzu yabadde yagenda eri Baganda yali agenda eri obwakabaka bwa Buganda yes kati gwe teweewuunya ebintu byembi bibiri tobiraba mwami Kyagulanyi tannasaba kgenda Mengo bali be baasabye ajje babadde banoonya relevance bounce back bakomewo mu mawulire era bawulira bagenda boogera bingi naye nti kakati Mengo matwale ga Ssaabasajja era emirimu gye gitambulira ku Bulange Mengo emirimu gye gitambulira era Ssaabasajja kabaka
yalonda Katikkiro wa Buganda. Kati omuntu ayinza okugamba nti bw'abanga Katikkiro wa Buganda alina byakola ebitali bituufu, kitegeeza nti Ssaabasajja Kabaka bwe bamulesewo, kitegeeza nti oba oli bw'akyamukkiririzaamu n'enkola ye ey'emirimu. Buli kabaka bw'aba alonda, kyemmanyiiko ekitono, buli kabaka bw'aba alonda omuweereza amuwa ttaamu, amuwa ekisanja. Ebisanja ebirala byonna tetubimanyi. Kabaka yalina obikonfaminga. Kabaka takyayogera eri bantu be. Tutegeeraganye. Kitegeeza nsobola okulabawo ebintu ebirala. Ekyokusatu oba ekyokuna olina okitegeera nti kabaka wa Buganda ne bw'abeera wano lubeera lubiri. Wonna w'abeera. Kakati teyabaddeyo eyo. Ezo ofiisi bw'ofiisi. Yes. Tutegeeraganye. Onsabye nkiddamu okukisaba. Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu. Guno mulundi guyinza okuba gwakubiri. Sikusaba. Wabula Katonda yampa ekigambo kyo. Ne muzina ennaku yakizzeemu. Akyetaaga okkiwulira. Kikye ng'omuntu. Nabagambye tugenda kusabira eggwanga lyaffe. Tusimbula kuva ku Mande. Abagenda okusiiba essawa omwezi 22. Yes. Abagenda okusiiba tusobola okusiiba Mande, olwokubiri n'olwokusatu. Ku lwokuna ebeere Christmas. Tutegeeraganye. Tusimbule tusimbule olunaku oluddako, that is 26. Tugenda paka mu kalulu kusaba na kusiiba. Abasobola okusiiba 12 hours basiiba ezo n'okusaba. Naye nga kye tuteeka mu maaso ga Katonda, buli muntu yenna ababadde batta bannayuganda, ababadde bayiwa omusaayi okumala emyaka 4, Katonda abasalira omusango. Gavumenti eno eveewo. Yesaala yaffe. Tetugenda kusaba papa. Katonda abavunaane bo n'abaana baabwe ne bazzukulu baabwe. Katunulye okwata otya omuntu ekiro. Mumuteeke mu mmotoka yammwe mumuvuge mumutwale mumwagala. Neno omuwamba ekiro n'ogira oti. Bo be banoonya okutabangula eggwanga okusinziira ku birowoozo byabwe ne decisions ze baba bakoze. Gwe okimanyi nti bw'atuukibwako obuzibu eggwanga obanga lyonoonye. Ate nno bo balowooza nti bali imoto. Balowooza nti basobola okudduka yonna ne babeera safe. Tekikola kityo. Omuntu muleka agenda akampeyinge. Akola ebintu bye nga bw'abyagala, mumugayidinge. Bw'aba ayina ensobi gy'akoze, omuntu amuvunaanyizibwako mu kiseera kino ye mwami by'Abakama, mumuwabire wa mwami by'Abakama, amudisqualifying period. Lwaki mulwanagana naye mu kkubo to the extent tear gas biki decisions ze bakola nfu. Yes. Kubanga omuntu ng'amenya amateeka g'akakiiko k'ebyokulonda kubanga weegali. Gaga nti munnange natulemeredde n'alemeredde okutuukiza bino tumukukwasizza. Nze nabadde ntegeka nno nga nina ebintu bye ndaba. Nga ndaba police is it police oba amagye tebakyakuba miggo. Nabadde balina gye yagenze nga tebakuba miggo. Yes. Nga mwongo bwange ngamba ku mulundi guno ngenda beebaza. Naye olaba wayita olunaku lumu ne baddamu ne bakola volongoto. Kati n'obuuzuba abantu bano balina abakyala n'abaana. Abantu bano bali mu sensezi zaabwe. Abantu bano bategeera bulungi. Naye mbabuulira n'obukakamu obungi ku kye nalabye. Mwami Museveni agenda va mu ntebe eyo. 2026. Abantu si bazibu bakulembera. Abantu ba Katonda bw'oba oyagala obbakulembera olaba ne Katonda tuteerawo amateeka. Tottanga, tobbanga. Kakati obabuuza abali mu gavumenti, mmwe bwe mubikola abantu ne battibwa ne mubba, okakasa muba mutya Katonda.
mubba misana ne babba obuwumbi gundi. Kati leka nkubuli, singa Mwami Museveni yakwata sente ezo ze bagabira abo bonna billions of money, ze bawa abayimbi, ze bawa oba MP b'e Masaka, simanyi babawa milioni 5, simanyi ba commissioner babbya amabaati. Singa Mwami Museveni yakwata ebintu ebyo byonna n'aweereza abantu ba Katonda, okimanyi nti tewaliwo yandinyeeze ku Mwami Museveni. Tewali badde wa musumbu wa yadde. Ate tumwagaza ki? Nze saagala kubeera president. Nze kiki oyagala? Nze njagala kubeera muweereza wa Katonda throughout. Kubanga nkiraba kyamaanyi nnyo kusinga n'obwa pulezidenti. Ate eddembe ly'okusinzaalira essewa litaddewo oweereza ani alitaddewo? Mbalaba wano abalokole nga bagamba nti Mwami Museveni yatuwa eddembe ly'okusinza n'okutendereza. Balina ango we balabira ebintu. Nenze bayibuli yempa kye bayita emirembe. Bayibuli yempa kye bayita emirembe. Era Yesu kye kyamuleeta. Kati omuntu yenna akwata ekintu ekimpeebwa Katonda n'akiteeka to an individual, nsobola kirekaawo ne sikigattako. Kubanga bayibuli eno ogiraba ffenna bwe tugibikula naye buli omu agiyinako revelation yiye. Tutegeeraganye? Yes, that's why nkugamba nakugamba nti Solomoni bw'amala okuwaayo ente 10,000, ente ezo zaawaliriza Katonda just kujja eri Solomoni. Najja buki buzi. Naye mu kujja yamaliriza n'amubuuza ekibuuzo, oyagala kukolera ki? Sulumani mu kubuuza yagamba Katonda, nsaba ompe amagezi okukulembera abantu bo bano ab'amaanyi. Kati obuuza Mwami Museveni, oyagala tukulembera. Katugatteko kale ne famire ye yagala tukulembera. Okay, ne kino katukigatteko kubanga munaye ebitiibwa babyagala. Bagala babasitule waggulu balage nti bamaanyi nnyo, nti bo bwe baba tebaliiwo mu Uganda efa ekoma eva ku maapu y'ensi ekitasoboka obulimba beeteeka mu butaala kati nze byesobola bikkiriza. Katonda yekka yayina amaanyi ku ggwanga lino ne generation eno. Ffe tuli bitonde bye, tuli bantu be. Omuntu yenna alimbalimbaliza ati ebyo ebyokweragalaga munze bwe mba siri mu buyinza tewali mirembe. Wagijjawa? Wagisuubulawa? Ebyakutiisatiisa naawe wabisuubulawa? Kati n'omukka be bagutuba ogutusa. Naye leka nkubuulire, Mr. President, nze Pastor Mugerwa, okimanyi nti abasumba abamu baŋŋambye, bankubira amasimu ne baŋŋamba nti okimanyi abasajja abo bajja kuwamba, bajja nakutta. N'abasumba bennyini bakimanyi nti ebyo ebintu bikolebwa e Uganda. Okitagade? Naye tebabyogerako. Weebale nnyo. Naye bakimanyi nti bikola ki? Bikolebwa. Kakati nze omanyi lwaki Katonda ntuma okukugamba oba byogerako? Ayagala alokole emmeeme eyo okuva mu ebyo ebibadde bikolebwa mu ggwanga lino okumala emyaka. Nze nabagamba endagaano gye nnina ne Katonda eri eki? Eryemu. Endagaano gye nnina ne Katonda eri eki? Ankwatako is done. Ebyo tebabalimba. Nve bino bye mugenda mugwiragwira abantu, toyina wogenda kunsiŋŋana nti nabbye muntu, simanyi nakoze kino, tojja kunsanga mu bibbaala, toyina. Mbabuulira nga Katonda ye mujulizi. Mbabuulira nga Katonda ye mujulizi. Nabuuza Mukama ontuma okwogerera as a voice to my generation ku mulimu guno gw'oŋŋambye. Nabuuza Mukama ne mubuuza obulamu bwange because I knew, oba mmanyi oba I know this is an evil government, wicked. Abo abantu tebatya Katonda. Katonda namubuuza obulamu bwange, omanyi bwe yaŋŋamba? Anakwatako yenna nja musaanyawo. Era nze mbatunuulira mbalaba. Nabaga ojja kufa n'abaana bo ne bazzukulu bo bonna. Tosobola. This generation belongs to God. Tulina kusinza Katonda. Omulimu Katonda gwatuyitidde as a generation
kwe kumuzimbira generation endala etya Katonda esinza Katonda. Tetusobola kuzimba generation endala nga tugizimbira mu kutta balala, kusiba balala, kuwamba balala. Mwe abaana bammwe mubawa kifaananyi ki? Muwamba abaana b'abantu kubanga bwe mwagala abaana bammwe mubawa amamotoka, mubawa amayumba, mubawa amataka, mutta abaana b'abalala. Muwamba abaana b'abalala. Kati mwagala tubatendereze nga nkutendereza ki? Buli bw'otateeka ddagala mu ddwaliro oba otta abalala. Bwe kiri. Kubanga abantu tebafunayo service. Kati ate oyagala nkutendereze. Kati emirembe giriridda wanga omuntu bw'agenda mu ddwaliro tafuna ddagala. Egyo giba mirembe. Where are the services? Kati mwagala mutuwe n'ebyokwogera, mutusomese na butya bwe tuba tubyogera, mutulage ne butya bwe tuba addressinga. Tekijja kusoboka. Ekituufu kiri nti akalulu bwe baba nga tebakulonze debbali leka eggwanga ligende mu maaso. Wabula decision zonna ezigenda okugenda mu maaso njagadde okukoowoola bw'oba omanyi nti era nsabye akantu kano mukatambuze vidiyo ya leero ssebo njagadde kulabulira ku vidiyo yo yennyini. Tosalamu bye njogedde. Yes, kubanga mbyetegerezanga ebimu obijjeemu. Tewali kivaamu. Bireke bibeeremu. Musumba ssebo mpayiriza. Nze omwoyo wa Mukama obwedda ntudde wano ng'oli mu kutereeza zi kamera zo. Nze nga nnyaniriza mwoyo wa Katonda wano. Soogera byogezi papapa. Katonda aba ayina okukozesa olulimi. Bayibuli etugamba nti Katonda yatugamba nti bwe nkuyita okumpeereza teweeraliikiriranga byakwogera, nja kubeerawo okuwa ebyokwogera. Eyo Bayibuli. Kati nze sijja wano musimanyi ndi ku script nsoma kigambo kya Katonda yaŋŋambye eki kyekino nga njogera. Omwoyo wa Katonda abeerawo okumpa ekyoko. Nkugambye abantu bwe baba tebafunye eddagala nababuuza mu ndaga eddwaliro eryazimbibwanga Mulago mu myaka 4 temuŋŋamba buno bukiyosiki simanyi RSS Center 2 RSS Center 3 RSS Center 4 mulimu ki? Ye mwe abasawo muliriddawa? Mwe abavubi muliriddawa? Mwe ba businessmen and women muliriddawa? Ffenna Katonda atuyita as a generation okubeerawo nga tutwala obukulembeze mu ggwanga lino okukulembera abantu ba Katonda, okuyamba abantu ba Katonda kyekirina okukolebwa. Temuddamu kunenya ti ate Bishop gundi tayogera oba Faza gundi tayogera oba gundi tayogera. Musituke mweyogerere, musituke, get involved. Maliriza ne kino. Mwabawambye Father Deus Sekabira. Kambalekere ekibuuzo kino. Nze ndi mu kkanisa ey'abalokole. Mpeereza mu kkanisa ey'abalokole. Bapasita gye bali bawagira Mwami Museveni ne boogera mu lwatu. Bafather gye bali abawagira Mwami Museveni ne boogera lwatu. Tutegeragana. Basheki gye bali abawagira Mwami Museveni ne boogera lwatu. Bonga, they are not enemies of this government. Si balabe ba government ena tenga bakyogera mu lwatu. Gw'olaba muntu kyajja n'abawamba n'ababuzaawo tewali. N'oli muweereza wa Katonda mumuleke aweereze Katonda. Okuva ku Mande tusimbula okusiiba nga tusabira Mwami Deus oba Father Deus Sekabira. Ekyo Musumba Mugerwa nze nkyogedde. Era eggwanga lino lijja kiwulira ate lijja kikola. Tusimbula okusiiba. Naye buli muntu yenna eyamukutteko n'eyatoye order akolimirwe ne famire n'abaana be. Maliriza bwe nti Katonda mbadde neerabidde. Oyina akabonero k'osoma mu Crested Crane eyakyadde ku woteeri mu budde obw'ekiro. Ebinyonyi tebikka wansi kiro. Ebinyonyi tebikka wansi kiro. Bibeera ku miti. Kyazze wansi ewali emmotoka. Oyina akabonero konna k'osoma. Muleke mbabuulire. Every creature
on planet Earth oba mu Uganda egenda kubeera behind Mwami Kyagulanyi. Buli kitonde kya Katonda. Kabasiya ajja kulayira. Ajja kulayira mu linnya lya Yesu. Ajja kulayira. Ne bono mpunzika leero, ne bono nzukusa ddi Mwami Kyagulanyi. Buli kitonde kyonna ekiri mu Uganda Katonda agenda kigugumula. Buli kitonde kyonna. Hey, you are joking. Buli leta nekwate microphone. Buli kitonde kyonna Katonda agenda gugumula buli kitonde. Buli kitonde kyonna Katonda agenda nettaka ajja digugumula musisajja kuyita. Basaaga busaazi. Biri babadde bali mu katemba wo mutuyine mundu tuyina teya gasi. That's nonsense. Buli kitonde Katonda agenda kigugumula. Buli kitonde. Kati leka nkulage. Ne weather nti n'ekiro Katonda ajja kubeerawo mukuuma. Katonda ajja kubeera tajja kufa, tajja kufuna bulemu, atajja kulayira mu linnya lya Yesu. They are joking with God. Mugenda kuloza ku maanyi ga Katonda. Va mbino bye babadde babalimbalimba. Mugenda kuloza ku maanyi ga Katonda. Obubbi, okutulugunya abantu, okusiba abantu, okutta abantu, ababadde bafa omusaayi ne guyiika. Mugenda kuloza ku maanyi ga Katonda. You are joking. Katonda affe unsabidde Robert Kyagulanyi abeere mulamu n'abaana be ne mukyala we ne famire ye yonna. Abo bonna ababadde bamutulugunya unsabye mu linnya lya Yesu bakolimirwe bafe mu linnya lya Yesu. Ajja kulayira. Toyanzizza nnyo, toyanzeege. Sinza kwongezako ku bigambo bya Musumba Geoffrey Mugerwa. Nze Geoffrey Mayanja. Nja kubuuzaako ku Madamu Emily nga sinaba kusiibula. Madamu Emily ne maama tubeebaza okutugoberera n'okutulaba bali mu ggwanga lya Amerika gye basinze okuba nga batulaba ebbanga lyonna mu kibuga kye bayita Colorado. Ekibuga ekyo ekya Colorado tubatumiddeko nnyo. Katonda waffe abatukuumire, abatuweera omukisa, agaziye ensalo zammwe zonna, enzigi zonna ezibadde teziggulwangawo. Omanyi mu Zabbuli ya 24 Bayibuli egamba bweti nti gates zegwankaki nti wankaki, let the gates be lifted, wankaki ezo zibeere lifted, that may the King of glory come in, nti kabaka w'ekitiibwa ye Yesu ajje. Era tusabye nti gates ezo zigguke oba zibeere lifted. Katonda w'ekitiibwa ayingire mu bulamu bwammwe, mu maka gammwe, mu bizinesi zammwe, abatwale ne ku level gye mubadde temulozangako mu linnya lya Yesu. Amiina. Toyanza nnyo, toyanzeege n'abalamu n'abatulaba mwebalanye mwebalire ddala, tubagaliza ekiseera kalungi, mweraba.